Kyagulanyi level gyali musi ya bulijjo olunaku olwaleero ne son General Muhoozi Kainerugaba. Tell us about your relationship with him. Omukulu Kyagulanyi Bobi Wine yeeyongedde munanga ate okusuza gavumenti ya wano muganda wange nga teyeebase esaidi eno so byengenda okubeera nga nkutuusaako ali munanga ate ku mirimu mitongole wali munanga ate emitala w'amayanja era nga bikyakutte munanga ate akati wabula avuddeyoko n'ayogera munanga ate nabyo mu kanyomero ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo King Saha naye munanga ate ali mu kakasa Bamtejaminati nsinza kujaminati yugi wabula kansuka nkutegeeze nti wobeera nga tonaba kwayikinga video ogimpeere like kosati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba wabula omukulu munanga ate Bobi Wine yeeyongedde okubeera nga asuza munanga ate gavumenti yakono nga teyeebase. So your supporters in Uganda do have a lot to be concerned about, notably President Yoweri Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba. Tell us about your relationship with him. He's the chief of defense forces. Was he the one who ordered the soldiers into your home? General Museveni's son, who is the heir apparent to his father, has said it time and again that he does not believe in democracy. Just last week, he switched off the Uganda's last independent media, the Nation Media, and he also closed down Uganda's last independent newspaper, The Monitor. He tweeted that he does not believe in free speech. He has many times warned on torturing people, and he has done it, and is not shy to mention it. The most recent victim was abducted 5 days ago, and that is the deputy president of our political party in charge of the Buganda region, was abducted on orders of Muhoozi. As we speak now, his whereabouts are still unknown, and yet the abduction was carried out in full view, live on camera, and it was broadcast on the news. He was intercepted by the police and police traffic, and then gun-wielding men in plain clothes with a car that has no license plate came, shoved him into a car, and drove him away. He has never been seen again. Very many people have disappeared in similar circumstances. Many have been missing for up to 5 years. The same man, President Museveni's son, has killed many of our friends, and he came out just this year to take responsibility. He tweeted and said he has killed only, and underline only, he said he has killed only 24 of my party members, and he wanted the 25th dead body to be me. So he has always come out and made it clear that he's the one carrying out these atrocities. Unfortunately, the world's known democracies, including America, continue to obnob with him. Just recently, a few days ago, the acting ambassador of the United States was standing shoulder to shoulder with General Muhoozi after he abducted the former Lord Mayor of Kampala, who is also a senior lawyer. Yeah, and Bobi Wine, you said that General Kainerugaba, that's Museveni's son, he does not deny these allegations? No, he does not deny these allegations. As a matter of fact, he takes pride in them. If you follow his Twitter handle, he comes out and tweets he ordered the abduction of the former Kampala mayor. Bobi Wine, you're a relatively young politician who is connected with people in Uganda in a very grassroots way. As a musician with thoughts about your country, people see... Tulabyeko ko wali ku biwandiiko munanga ate eby'enjawulo era nga bibadde bikyakwata munanga ate akati ku social media. Kyagulanyi level gyali musi ya bulijjo olunaku olwaleero ne bwasalawo akoma mu Uganda. Nze mbakakasa abasajja bali mbuyiiza ba NRM, General Museveni ne General Muhoozi temuyina kye musobola kola Kyagulanyi kubanga ali ku international level. Oli yasukawo dda we mulowooza ebiseera bye mwali mulina omusalako byali byaluwa. Ogwo omukisa we gwayitawo kyaggwa ne mufuna n'omukisa omulala we mwamusalako eruuka. Ogwo omukisa we gwayitawo ne kiggwa temukyalina kyansi yonna emutuukako. Olw'ensonga mmwe mukongoja yali mukudduka. Abasajja bakutte ssente empitirivu nga baziwa ba lobbyist e Bulaaya basobole okusiiga akazigo gavumenti ya NRM. Naye byonna tebikoze.
olw'ensonga Amerika yennyini ate yebivumiridde n'efulumya zibaluwa ng'egamba twabategedde esente ze mwawadde be mwawadde tezigenda kukola kubanga Abannayuganda banyigirizibwa. Ekyo kye bayita the pressure of international community. Kyagulanyi nga yabikulembeddemu nga yataddewo embeera n'abagamba dda temugenda kusukkawo wano n'olwaleero afulumiza posti nga naawe ogiraba yiiyaawo ng'agamba ekirwadde ekyokutamira mu buyinza kyekireetera ebuzibu ensi eno yonna kyekyo is the biggest problem. Mugenda ne mwegiraagira mwe mulowooza mugenda kufuga Uganda ino paka ensi okuggwaawo mulimba. Okufuga Uganda kukoma ku Museveni. Mwabasigadde abalowooza nti mugenda kukwata musimanyi standby generator. Temulina kye mugenda kukolawo. Temulina. Zirabaga buli lunaku ngenda bakolerayo vidiyo bakakasa nti temulinaawo. Temugenda beera mu buyinza kubanga mwagwa dda. Kigavumenti kyamwe kyagwa dda bonna bwe mubadde musasula bonna bwe mubadde mwawa ssente babavaamu dda. Temukyalina kye muyinza kwogera. Okitegeera kubanga babadde babakwekerera ne bababikirira Abamerika naye kati bonna baba bamaze okubambula. Bagamba teri mu Amerika akirizibwa kuyingira Uganda ekitegeeza ekijja si muntu. Wabula Bobi Wine yasobodde n'okumiitingako ko munangate ku kakiiko kayite munangate aka foreign munangate relations side. So akakiiko ako yaka meetings. Akakiiko kano mubeeramu munangate baseneta babeera mu kwasaganya ensonga za wabweru oba okategeera nga Uganda kosa munangate n'ensi endala. So akakiiko kano akakulu yamaze okuba nga yatuuseeyo dda. Kyekifaananyi ky'olaba nga kitredinga munangate ku social media n'ebikyagenda mu maaso munangate okutambula okuva mu kibiina ekya NUP. Bobi Wine avuddeyoko n'akola munangate enkyukakyuka. Kyenjagala okutegeeza nti nno kaakati alonze ate essaawa zino ali mu kuliidinga munangate ekibiina nga pulezidenti w'ekibiina ekya NUP. Jjukira nti nno Bobi Wine yali yalekako Madamu Geetu era nga emyezi 4 giweddeyo kaakati akyusizza n'ateekako omwami oyo nga w'omulaba munangate bw'atyo omukulu munangate Bobi Wine bw'akoze munangate enkyukakyuka mu kibiina kye ekya NUP. So nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha avuddeyo muganda wange. Kaakati nno eddoboozi lino lyabadde achallenginga. Okusinziira munangate ku bubaka nga bugenda munangate ew'omukulu Bobi Wine nga boogezako okulaba akatambi ako. So kabadde kakute nnyo munangate etabbu wali ku mikutu egy'enjawulo. Omuyimbi munangate King Saha Lugogo inno agenda kubeera nga awooma ng'ennaku z'omwezi August wali 14 kigenda kutokota ekololo. Muganda wange ye muyimbi nno munangate King Saha. Obutasoba munangate update yonna eri omuyimbi nga King Saha kakasa nti o subscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasitobeera nga o subscribinze.